Salaam TV mbalamusizzaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Chef Siraje Mugambe Kadunabbi wano ku Kadunabbi restaurant e Kanyenya Kizanyiro Road. Olwaleero tugenda kufumba ennyama eya boiro. Njagala tulabe butya bwe tufumba ennyama eno nga ya boiro. Ennyama yaffe tugiina wano eno era tugenda giyisa mu process. Naye njagala nkone ku nsobi abasinga gye bakola naddala mu kufumba ennyama eno gye bayita eya boiro. Abasinga tugamba njagala boiro naye ate byolidde naye banga si ya boiro. Boiro yaliwa nkwata ennyama yange nga bwe ngifunye wano ne ngikalirirako nga bwe tugenda okulaba. Bwe mmala ogikalirirako bulungi nnyo ne ngikwata ne ngissa mu mazzi ne ngitokosaako ne ndyoka ngijja mu mazzi ago ne nkola ki nga nsaze pieces zenjagala ne ngissa mu mazzi ago ne ngayiwa ebbali kuba obutwa bwe tusinga bwe tulya mu masavu agabeera mu nnyama gabeeramu eri gy'okutte n'okalira n'ossa mu ntamu n'otokosa n'oteekamu ebirungo n'olya. So bwe njijja wano eno mba obutwa bwonna obuli mu masavu mba mbuyiye nga tebuliimu. So kati tugenda tutandika n'okukalirira ku nnyama yaffe. Chef Bashiri nsaba ompereze ku bikuta. Tugenda tuteekako ekikuta ku sigiri kisobole okubeera nga kituwa akawoowo akalungi nga bwe tugenda okulaba. Ennyama yaffe wano mba ngiteeka ku sigiri tusobole okubeera nga tugikalirirako bulungi nnyo efune akawoowo akalungi. Njagala olwaleero oli akanyama nga ddala olidde boiro. Nga bwe tukalirira ennyama yaffe eno ngenda kugira mpulipeyalinga ebirungo byaffe bino bye tugenda okuteekamu mu nnyama yaffe. Ngenda kukozesa akatungulu naye sigenda kukozesa butungulu bungi olw'ensonga saagala ntuuke nga oli ennyama ng'ate olinga ali ebirungo. Akatungulu kaffe kano abasinga ensobi gye tukola mu kufumba enva tusalaasala ng'abasalo ebibajja ebya piraawo. Bwe tumala ne tussa mu ntamu ne tusiika ne bisiriira ogenda okulya enva nga tezikyalimu testi. Chef Bashiri agenda kuba nnyambako wano ansalire obubokisi nga bwe tugenda okulaba. Katusooka ne tukoozaako ne kabeera nga kavaako ettaka liri kuba akatungulu kakulira mu ttaka. Ebirungo byonna tusooka byozaako bulungi nnyo. Tugenda salaasala wano akatungulu nga kabokisi nga bwe tugenda okulaba. Bwe tunaamala akatungulu tujja kwongeramu ennyaanya. Mu hafu yange ey'ennyama nja kukozesaamu ennyaanya 2 sayizi eno ento. Singa ebadde kilo nandibadde nkozesa ennyaanya 3. Bwe tunaamala okuteekamu ennyaanya tujja kuteekamu ka karoti nako nga tukasaze obubokisi nga butono era nja kukozesaako ne ku green pepper ono naye nga nsaze obubokisi butini. Ninamu kotimiri naye kotimiri eno abasinga tumusalaasala. Omuntu agenda okulya enva ng'alinga alyaki alya eyasazeesaze doodo n'amuteeka mu soka kotimiri kaffe kano tetujja kukasala. Bwe tunaaba tumaliriza nga tutuuse okukateekamu nja kubeera nga mbalaga butya bwe tulina okubeera nga tuteekamu kotimiri waffe. Nja kuteekamu akatangawuuzi ak'ekigero neme kuba bw'oteekamu entangawuuzi esusse otuuka okulya enva ng'olinga anywa caayi. Naye tujja teekamu ak'ekigero kasobole okubeera nga katuyamba okugonza ennyama yaffe ebeere ng'ogonda bulungi. Sijja kukozesa munnyo gwa kisula, nja kukozesa ntangawuuzi. Then ebirala bino byonna ngenda bbeera nga mbiteeka mu nnyama. Byonna birungo byenja okukozesa mu nnyama okuggyako no piraawo masala sijja muteekamu ne chicken masala. Olw'ensonga chicken masala mukozesa mu nkoko. Ne kakawboyi kano sijja kateekamu ngenda kakozesa mu muceere kuba njagala ennyama yaffe ya boiro tulireko akaceere ng'ate nako ka boiro. Mwana wattu owoomerwe. Yenze Chef Siraje Mugambe Kadunabbi nga ndi wano Kadunabbi restaurant. Nja kukozesa galiki ono naye mbeere nga muteekamu. Njagala tusaleesala ebirungo nga n'ennyama yaffe gye tukalira we tugikolako bulungi. Abasinga tukalirira ennyama
n'obanga ayokyenyoki nze njagala gikalirirako efune akawoowo ate ebeere nga nayo emyuka bulungi. So bw'oba okalirira ennyama togirinda kusiriira kutuuka gifumba ate obeere nga eriko ebya bbulaaka. Genda mu maaso Chef Bashir, karoti eyo giwaateko bulungi nnyo, nayo ogisaleesala obubokisi nga butini obuteeke wano wabbali. Then n'ennyaanya nayo ogisaleesala obubokisi nga butini nayo ogiteeke wano wabbali. Ne green pepper okole kyekimu nga tujja kwongerezaako ne kaggaliki kaffe kano nako tukateekemu mu nva zaffe. Wamma agenda okulya emmere wano Kadunabbi restaurant akimanye nti ddala ddala alidde boyiro mwennyini. Ennyama yaffe nga bwegenda mu maaso n'okukalirirwa, teweerabira nti ffe tusangibwa wano Kizanyiro Road, Kanyenya Kizanyiro Road okuliraana kyaki y'aba Nigeria, era nga munnange bw'oba ozze oliira ddala ekintu nga kyekyo. Ennyama yaffe eno nga tumaze ogikalirirako nagambe tugenda gisalaasala pieces ze twagala esobole okubeera nga etumala bulungi. Chef Bashir bw'asalaasala ebirungo, Chef mpaka mbaako okubiri asobole okubeera nga nsalaasala ennyama eno. Ngenda kusalamu pieces okusinziira ku bantu bennina bengenda okuliisa. Eno tukulipeyalinga ebirungo, njagala ate ennyama yaffe eyo tubeere nga tugitokosaako esobole okuggwamu obutwa buli obubeera mu masavu. Abasinga kye mutamanyi nti mwepiika ennyama mulowooza mulidde boyiro, kumbe oli ku butwa otuuma mu mubiri. Ngenda funa esepiki yange etukula bulungi nnyo, nteekemu ennyama yange nsobole okubeera nga ngitokosaako. Njagala kuggyamu buli obutwa obubeera ku masavu, nsaba kumpeereza ku mazzi. Wano ebikuta byaffe tubiggyako kuba tusinga kwetaaga kubeera nga omuliro gwe tusinga okwetaaga. Ngenda kubikkako ebeereko etukote paka weeneetuuka ng'ekola ki, nga amasavu gali gaweddemu, nga bwe tupulipeyalinga wano ebirungo byaffe mpola mpola. Ennyaanya nayo tugisala bubokisi, tetusala nnamba nga bagenda okusiika omuceere gwa piraawo. Gwali kusala mu TV, njagala ogoberera empola mpola, step by step, osobole okubeera nga naawe n'owoba oli ewaka ewuwo osobola okutegekera abantu bo akanyama aka boyiro nga si kasiike, ne bakalya bulungi nnyo ate ne bawoomerwa nga n'akawoowo akavaamu keeko. Ennyaanya tugenda tuteekamu ennyaanya 2 za kigero, tetwagala nva zaffe zitungunune, twagala tukozese ennyaanya nga za kigero. Enva zaffe ne green pepper byonna tuteekemu bya kigero. Nina wano ebirungo ebyenjawulo byenja okwongera mu nnyama yaffe we tunaaba nga tutuusizza mu kaseera kaabyo. Nagambye ninawo wano beef masala. Kano ka beef masala ke kayamba okwongera okusala amasavu agabeera mu nnyama eyo, era nti that's why bw'oba oli ennyama owulira ng'olinga abataddemu kakamulali ako ne kakwongera appetite, naye nga taba kamulali, kaba ka beef masala. Then ninawo ono gwe tuyita soy sauce. Ka soy sauce kano nkateekamu okukakozesa okubalansinga omunnyo ne sukaali. Mwana tu bw'oba oli ennyama wano ewaffe n'ogamba nti ennyama yawali bagiteekamu n'omubisi gw'enjuki, then oluvannyuma bw'enaaba emaze okutokota nja kuteekamu ka kotimiri kano katokoteremu, then nteekemu ne ka royiko kano kasobole okubeera nga kazitoya ku gravy waffe, tuleme kubeera nga tulya akanyama nga tekakola ki,
nga supu tolaba mu ntobo wansi mu sowaani naye ng'ate n'okuwoomerwa naye tujja teekamu bya kigero bwe tunaaba tutuusizza obiteekamu nabwe kityo omulabi wa Salaamu TV tambula naffe wano ku Kaduna Bay Restaurant tusobole okubeera nga tupulipeyalinga ekyokulya kyaffe bulungi nnyo. Ennyama yaffe eno enaatera okutokota twagala etokota amasavu gali gaveemu ate supu oyo tetugenda mumukozesa tugenda kumuyiwa kuba twagala obeere ng'olya boyiro. Olwaleero ennyama yaffe eno eya boyiro twagambye tugenda giteerako akaceere nga ka boyiro era nako ebirungo byako tetugenda kukozesa bingi tugenda bba tufumba ennyama nga nako we tukafumba wali wabbali mu mbeera zonna oli akanyama ka boyiro n'akaceere nga nako kooliriddeko ka boyiro. Ebintu binyinyi by'osobola okuliira ku nnyama osobola okufumbirako ettooke osobola okufumbirako kalumonde osobola okufumbirako ejjuuni naye ffe olwaliro twasazeewo tugenda kuteerako muceere nga gwa boyiro tusobole okubeera nga tuwoomerwa. Muceere gwaffe ogwa boyiro nagwo tugenda gukolera ebirungo tetugenda kuteekamu bingi tugenda kukozesa katungulu tugenda kukozesa kootimiiri tugenda kukozesa green pepper then tuteekeko ne carrots bye tugenda okukozesa mu muceere gwaffe era gwo kanjira nguteekako akanyama kabeere nga katambula ng'ate n'omuceere nagwo we gukola ki n'akaceere kaffe nako we katambula era ngenda funa esseppiki yange ng'etukula bulungi nnyo nzije kyefu ogenda kunfunirako awo ku kikopo nsobole okupima amazzi saagala nteekemu amazzi nga mangi njagala kanfumbeyo hafu kilo tugiryeko wano nga tumaliriza mwana tuggwe naawe ojja kuŋŋamba ngikufumbire tusobole okubeera nga tukuweereza. Ngenda kukozesa amazzi mu hafu kilo tugenda teekamu ebikopo 2 eby'amazzi ye liita emu kuba bwe mba nfumba kilo nja kukozesa liiters 2 ez'amazzi naye kati hafu kilo ngenda teekamu liita emu. Ngenda kupimisa ekikopo kino kipima nno bulungi kipima hafu abamu mugenda ne mupimisa amaaso omuceere gwe mufumbye ne gukola ki ne gujeberera oba ne gugaana okukala. Ebikopo 2 bikola liita ekikopo kimu kikola hafu. Kati omuceere gwaffe guno ogwa boyiro ngenda guteekamu akatungulu kano kensazeesaze obubokisi ngenda oteeka mu mazzi mu muceere guno then ekirala kye ngenda oteekamu ngenda teekamu kakawuboyi kano kajja guyamba omuceere gwaffe guno okubeera nga gweta bulungi guleme gwekwata kitole gwete bulungi. Ngenda teekamu kakawuboyi nga ka kigero kakati bwe mala oteekamu kakawuboyi bino ebisigadde sigenda biteekamu kati byenja okusembyayo ensobi gye tukola abasinga wano mu kufumba omuceere guno ogenda n'osalaasala galiki n'osalaasala green pepper n'osalaasala karoti byonna n'oteekamu omulundi gumu so nga ate birina ekiseera ekituufu w'osobola okukola ki okuteeramu. Kati nze ngenda teekako amazzi gange gano gasobole okutokota mpola mpola nga n'ennyama yaffe bwekola ki bwejja. Omuceere gwaffe guno ngenda guteeka wano wabbali ku gaasi bugire nga gukola ki bugire nga gufumbibwako wano mpola mpola kyefumperezaako kwebikkako amazzi gaffe nga bikkeko bulungi. Kati ndowooza olaba ennyama yaffe eno weetokose bulungi etokose bulungi. Kati nga bwemaze okutokota obulungi kati mba nnina okugijjako nenjijjamu amazzi ago. Kati bino ebisigadde kyonna kye nnaakola okuteekamu tekiina effect yonna. Effect eri ku masavu gali agabeera ku nnyama nga togafumbyeko kye tuyita boyiro. Ennyama sooka ogitokose mu mazzi gajjeemu gayiwe olyoke ofune ebirungo byo. Osobola okukozesa kakawuboyi
mulimu abamu nga ye ayagala kulaba ku kurimu, bw'aba talabyeko ka kurimu mu nnyama agamba kino tekijja kumpoomera, ennyama yabadde nkapa. Kati osobola okukozesa kakawuboyi n'osikisa ebirungo byo biri mpola ne bigonda n'olyoka ossaamu ennyama eyo gye watokosezzaako. Naye ffe tetugenda kukola bwe tutyo, kati tugenda kuggyako ennyama yaffe tutululemu amazzi. Chef Bashir nyambaako nfunire kyenzitululiramu amazzi wano nga Chef Bashir nyambaako ennyama yaffe ndowooza ogiraba etokose bulungi, etokose bulungi. Kati gwoba oyagala otegeera nti obutwa bwe buli mu mazzi gano, gajjeemu ogatereke olabe ekinaddirira, gatereke mu ccupa olabe ekinaddirira, gajja kuvunda, gajja kukubeerera ekizibu. Kati njagala nzitululemu amazzi gano agabadde mu nnyama. Kati amazzi gonna ngajjeemu. Kati kino kyengenda okufumba kye bayita boyiro, so si kiri kye mubadde mufumba ne bw'ogajjawo. Ennyama yaffe eno ogiraba kati esigaddewo. Kati nze ngenda kukwata ebirungo byange mbiteekemu mu nnyama. Ngenda teekamu akatungulu, ngenda teekamu karoti, ngenda teekamu ne green pepper nga bwe twamusaze, then nteekemu nteekemu n'ennyaanya. Kano akatangawuuzi nabagambye ke kayambako okugonza ennyama eno neegonda bulungi ate nga tesensebuse. N'ennyaanya zaffe nazo tugenda bbeera nga tuziteekamu mu nnyama. Ennyaanya twagambye tukola za kigero tuleme kufumba nva nga zituŋŋununa. Oli mu kifo ky'okulya enva abeere nga alinga alya ebirungo ebyereere. Ono galiki naye tugenda mmuteekamu. Kati wano kye twagala otutokosa kye tuyita boyiro, tugenda kubeera nga tuteekako ennyama yaffe ku sigiri. Tugenda beera nga tuteekako ennyama yaffe ku sigiri ebeere ng'etokota bulungi. Bw'emala okutokota obulungi tubeere nga tugikalanga, ebirungo byaffe bino bisobole okubeera nga bigonda. Bwe binaamala okubeera nga bigonda bulungi nnyo tulyoke tusseemu ka supu. Njagala tusseeko ennyama yaffe ebeere nga tutandika okugifumba. Kati wano tutandise okufumba kye bayita boyiro, naye si kiri kye mubadde mufumba mu maka gammwe neeyo abasinga gye mukola ki gye mukolera. Ngenda teekamu otuzzi nga tutono twa kigero, kitundu kya kikopo. Akanyama ako kasobole okubeera kuli nga katokota mpola mpola nga n'ebirungo bwe bijja. Kanyama kaffe kakabikkeko bulungi kabeere okwo. Nga wali n'omuceere gwaffe nago amazzi bwe gakola ki bwe gajja, chefu mpeerezaako ku muceere ogwo kuba nagwo gulabika gunaatera otutuuka okubeera nga gugendamu. Kikulu nnyo okubeera ng'olongoosa w'okolera. Buli lw'omala okubaako ky'okola longoosaawo wabeere nga wali kiriini. Onyambako nonnongoosezaakawo Chef Bashir. Omuceere gwaffe guno twagala tufumbewo haafu tubeere nga tugirya. Kati amazzi gaffe gano gamaze okutokota bulungi, gamaze okutokota bulungi nnyo, era kati tugenda omuceere gwaffe guteekamu mu mazzi tumale tuguzzeeko ku kyoto. Kati wano omuceere gwaffe tugenda guteekamu guddeko ku kyoto tubeere nga tuguwa akaliro nga ka kigero gusobole okubeera nga gukala bulungi, nga tegusiridde wansi, tegukutte ate nga guyidde. Abasinga tugufuma ne tugujjula ng'empeke olya ennamba n'olya n'ezaaki n'olya n'eziyidde. Twagala Chef nyambaako olongoose wano bibeere nga bino bivaawo bulungi nnyo. Bijjeewo ebyo maze obikozesa.
oteeke kuno binaakola mu kintu tunaafumba ekinaddako. Teweerabira guno munnyo twagala tusseemu otunnyo nga tutono, enva zaffe zigenda okujja nga zaanoze otunnyo. Kyefumpuniraako ku teaspoon, nyinza oteekamu omungi. Abali ne bagamba kye nabakoze mpa ku kijiiko awo sobole okubeera nga tussaamu omunnyo ogw'ekigero, tetukaaye omunnyo ng'ate n'ennyama yaffe we tugirabirira wano mpola mpola. Sayizi yabadde ntonotono agitereka akatimba. Kati wano olaba bwe njikalanga bwe nti njagala ebirungo byaffe bino bye tutaddemu bijje bulungi. Ngenda kuteekamu ekijiiko ky'omunnyo, si kya sukaali, ekijiiko ky'omunnyo tutuuka ogijjula ng'omunnyo gwanoze mu nnyama. Wano wooteeramu omunnyo, abamu mulinda n'emala kutokota ennyama eneetera okujja n'olyoka ossaamu omunnyo. Ogenda okujjula ng'ekifi okiruma naye ng'ekifi munda tekyakoze eki, tekyanoze munnyo. Wano wakati mu kugikalanga wano nga tutaddemu ebirungo wooteeramu omunnyo nesobola okubeera nga nayo egenda naki nekyofumba. Ate nga n'omuceere gwaffe nagwo tetugwerabidde, tuneako omulawo ogwokubiri, nagwo tulina okubeera nga tugulabirira kuba tugufumbira wano. Tugenda okujjula nga buli kimu kiyidde bulungi. Nga we tulinda ebintu byaffe bye tufumba bibeere nga bijja bulungi, ninda stage eri mbalage we tuteeramu amazzi. Abamu oluteekako ku kyoto ate n'ayiwamu amazzi n'agamba nti nfumba boyiro. Sooka olinde ebirungo bimale okujja. Saagala obeere ng'olya enva ng'ate olinga ali ebirungo ebyereere, ng'ennyaanya ziriyo mu nnamba, obutungulu bwonna buli kimu ng'omeketa bimekete. Tukuba ebirungo byaffe nga tubikubira wamu mu nnyama. Awo we tubikubira mu nnyama we bibeera nga bijja ne bigonda ne tulyoka tutandika okukola ki? Kyefu omunnyo teekamu. Tetujulira abantu emmere nga teriimu munnyo tegwanoze. Tulinda stage we tuteeramu amazzi ng'ate ne byetufumba we bikola ki? We bitambula. Yenze Chef Siraje Mugambe Kadunabbi nga tusangibwa Kanyanya Kizanyiro Road wano okulirana church y'aba Nigeria. Okyamira mpererwe ku kyattaso oba n'oyambukire Kanyanya ku police. Fe ofisi yaffe eri wano e Kanyanya. Tuli bafumbi abatuuza wano ku restaurant, tukola delivery mu bitundu bya Kampala byonna n'okwetooloolawo ne bw'oba oli Wakiso tukuleetera ekyokulya. Ate nga tufumba ne ku mikolo, omukolo ogwa buli kika, oba kwanjula, oba mbaga, oba graduation, oba kufiirwa, oba dduwa, wonna buli wamu tutuukawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ne bw'oba oli Busia ne bw'oba oli wa yonna tutuukayo. N'olwekyo tweyunire tubeere nga tukuwa ekyokulya ekirungi. Newankubadde nga leero tufumbye ennyama, naye ebyokulya ebyenjawulo wano Kadunabbi restaurant tubeera nabyo. Enkoko weeri, ekyennyanja ekibisi, ekyennyanja ekikalu, ekyennyanja mu binyeebwa, byonna tubiyina mu bungi. Nabana abataagala kulya local foods zaffe zino, okuba local foods wano tufumba ettooke, omuceere gwaffe guli ogwalagirwa guli ogwa Muhammad Basmati. Ne tufumba ejjuuni, lumonde, ensujju, chapati, byonna tubifumba. So bw'olya emmere wano ewaffe olya variety. Newankubadde nga leero tufumbye muceere gwa boyiro, naye n'ebisigadde byonna weebiri. Nabwe kityo twagala tugende mu maaso n'okufumba ennyama yaffe ogiraba weetokose obulungi, etandise okutokota ng'ate erimu ebirungo. Salamu TV bye tuteeseteese olwaleero ennyama yaffe eya boyiro wano
n'omuceere gwaffe ogwa boyiro biyidde bulungi era kati yessawa twagala tujjule Chief Bashir sooka ompeereze kaceera ako aka boyiro ke tuteeseteese obulungi tujjule tusobole okubeera nga ffe tugenda obbabuulira okusinziira teweerabira yenze Chief Siraje Mugambe Kadunabbi wano Kadunabbi restaurant Kanyanya Kizanyiro Road. Akaceere kaffe ndowooza okalaba bulungi ka boyiro twakataddemu ebirungo byaffe bulungi twataddemu ka karoti ka kotimiiru ne ka green pepper tetwataddemu bingi naye okalaba kavuddeyo bulungi wama tugenda kwejavaana nteeraako wano n'akanyama nako tubeere nga tulaba nze kansooka embeere nga mbabuulira oba omunnyo gwanoze bulungi mu muceere si kulwa nga mbawa ekintu ekitanoze munnyo. Bismillah. Kiri ku muzuuli. N'akanyama kaffe ndowooza okalaba ka boyiro bulungi ono gwe bayita boyiro taliimu bulwadde bwonna yadde ekigenda okubeera nga kikulwaza era kasooka empooteko kasupu kano mpulira omunnyo nze njo babuulira nti gunoze oba tegunoze ndowooza kasupu okalaba ka gravy kakutte bulungi ng'ate temulimu yadde ettondo lya butto. Bismillah. Buli kimu kati kiri bulungi njagala mbeere nga nsaavingako ne ku bannange benkoze nabo tubeere nga twenjoyinga bulungi teweerabira bw'obeera nga omuceere gwaffe tewagukoze nga bwe twakoze procedure yonna mwagirabye twasoosezaamu otuzzi n'akatungulu oluvannyuma ne tussaamu kakawoboyi ne tussaamu omuceere gwaffe bwe gubadde gugenda okujja ne tulyoka tuyiwamu kakaroti kaffe nga tugenda okugubika kakaroti ka green pepper kotimiiru era kyova olaba ng'olabira ddala nga kulinga olaba obumuli buno obulimu naye nga bino byonna birungo bye twataddemu temulimu kirala n'ennyama yaffe eno ya boyiro bulungi nga bwe twabannyonnyodde mu ntandikwa era olaba nga kasupu keeko kennyini oyinza okulowooza twasiise naye nga tetwasiise. Nyongera okubajjukiza yenze Chief Siraje Mugambe wano ku Kadunabbi restaurant esangibwa Kanyanya Kizanyiro Road okyamira mpererwe ku kyattaso nojja wano okuliraana kyaki y'aba Nigeria oba essomero lya Garfield erya primary. Osobola okwambukira ekanyenya ku kooti ku kyannamasole nojja n'ekkubo lya kolansi lyokka paka wootuuka wano ku Kizanyiro Road we wali Kadunabbi restaurant. Tuli bafumbi abafumba wano ku restaurant tukola delivery mu buli nsonda ya Kampala n'emirirwano ate era nga tufumba ne ku mikolo egy'enjawulo omuli okwanjula embaga edduwa graduation gyonna emikolo gyonna tugikola ki tugikolako kakube kumanyagana tukukola buli kimu tukikolako bulungi nnyo. Nyongera okubeera nga neebaza Chief wange ono Chief Bashir gwenkoze naye olwaleero muganda wange ono bwe tutambuza emirimu gino egy'okufumba okuva lwe twatandika mwaka gwa 2016 ne baganda bange bonna mbatumirako Muzeeyi Kabalaasi simwerabidde ntumira ku Fayima ntumira ku Royi ntumira ku Kateregga Hasani bonna barotasi bonna bwe tukola nabo mu kufumba kuno ku mikolo gyaffe gye tubeera tufunye. Neebaza Abassalaamu TV okubeera nga mutuwadde obudde nammwe abalabi baffe mbeebaza okubeera nga mutuwadde obudde ne mutulaba ndowooza olina kyoyizeemu engeri gy'ofumba ennyama yaffe eya boyiro. Yenze Chief Siraje Mugambe Kadunabbi wano ku Kadunabbi restaurant Kanyanya Kizanyiro Road. Mujje mutukyalireko abatuliraanye wano okumpi Mpererwe Komamboga okuba bukubi nnamba ya ssimu ne tukukolera delivery. Ennamba z'essimu okuba ku 0784 10 25 61 oba Airtel eri 0758 47 19 00. Ekyokulya wonna wooba oli kikutuukako ate nga kiwoomu bulungi ate nga kiri buli kimu kye tufumba wano Kadunabbi kya boyiro tetusiika tetulina kye tussa mu butto okuggyako abo abaagala kapiraawo kali akasiike
bo tukabakolera nga kalimu butto naye ebisigadde byonna tufumba bya boyiro. Tubeebazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.